Okay, nyogero kubeera nga tembabuuzako buli omu jasinzidde okubeera nga agoberera abeera Fahad Pro UG omuweereza omwe era kamerawo nnyo okubeera nga tembanoonyeza amawulire nga bwe gatambula mu nsoda z'eggwanga ez'enjawulo asako n'ebweru w'eggwanga yonna yonna nabwe kityo okubiriza beera nga otugattako mu butongole subscribe nga ka notification bell kalayawo bali oba akadde beera nga kakonako kajja kubeera nga kakuleetera option 3 option esookera ddala waggulu eya all notification zikitegeeza nti ojja kubeera nga buli na bandese video ku simu yo ku laptop yo oba gadget yo nena gyokozesa kubeera nga ofuniyeko information notification ejja kubeera nga ekusalako butereevu awo nti kakati munaye gano ge gagudde side ezero video ojja kubeera nga ogindayikingirako simanyi mirundi emeka gyoyinza okubeera nga ogisharinga but please sharingirako abalala nga bw'osobola comment section always beera open oba oyina ka comment ko wansi awo tekigaana kubeera nga tuliziganya ku biki byogenda okubeera nga owulira mu video eno kakati omuyimbi omu wali muyimbi ki yavaayo nayimba akayimba n'agamba nti nga tonnafa teweevuma nsi omusajja nno yali mutuufu nnyo kubanga bwe ntunuulira obulamu bw'omusajja ono kapere aliwo ssaawa eno bannange ne gye yava nakki kapere kyali ssaawa eno oyongera okubeera nga weewuunya ensi wa gye yeraga kapere banga sidde n'ennyimba bega yavaayo n'abeera nga yeesitula n'agenda ku kibiina kya NUP n'abaako byasobola okubeera nga ayogeramu n'omukulu munaye kapere teyamanya nti munaye awo mukama katonda wagenda okubeera nga amuyisiza omukisa gwe era olunaku lwe yagenda ku ekibiina ekyo kya NUP teyamanya nti obulamu tejja kubeera nga busigala kyekyo munaye yagenda neyegereramuko n'omukulu era n'abaako ensonga zamuliramu awo ntegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaako ensonga zamuliramu navuga munange nze ebintu bingi nnyo byenkoze munaye ntetenkanyiza erinnya kale ndikoze siri eryawe ery'amaanyi but alhamdulillah angezezaako wano nawali naye munaye kyensaba kiri kimu senkookera ku makya nonnenyisa ku nnyonyi munaye bino kapere yabyogeranga ayogera comedy yali tali serious njagala okutegeeza yali ayogeranga comedy munaye omukulu ye n'akitegeera mu mutima gwe n'agamba omukulu ono akoze nnyo comedy okumala ebbanga ddene nnyo banne bonna bwe yazanyanga nabo bamuyitako dda kugamba okay sibe bali awo bulungi ennyo naye kugamba tebali bubi nga ye munnaabwe kapere ono so omukulu kye yakola kukubeera nga munnaye atuula n'akakiiko ke aka NUP awo mpolampola mu magezi nga ne kapere takimanyi era ekyaddako awo kukubeera nga munnaye bamusurprisinga ne bebeera nga bamutwala e Dubai ebyo saagala kubeera nga bibatwalamu kubanga byaggwa dda byonna mwasobola okubeera nga mubiraba era munnaye kapere n'abeera nga akomawo mu ggwanga Uganda munaye kapere yali alowooza munnaye bikomye awo nti kiwedde ngenze Dubai ennyonyi munnange nga tamanyi nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye kya NUP balina ekintu ekinene kye bali mu kubeera nga bamupulaningira era munaye kapere yagudde dda mu bintu ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gujja kuba gwa 7 omwaka guno gwennyini ssaawa zijja kuba ziweranga 12 ez'akawungeezi awo ssaawa ng'emu kapere ajja kubeera nga munaye mutuuze mu ggwanga eri UK oba oyinza okubeera nga oyita England oba Great Britain oba London munaye kapere yatwaliddwa e London era nga buli kimu kyawedde ddadda ekyetaagisa kapere kiri kimu kyakubeera nga akwatamu engoye ze abeere nga alijja butereevu agende mu ggwanga eri UK oba eri London side ezo era nga alinayo show si eka alinayo show alina bagenda okubeera nga awerekerako naye munaye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobodde okubeera nga akola ku nteekateeka zonna era nkugambye ng'ennaku z'omwezi 5 azija kubeera nga teziwera ssaawa 12 nga kapere yayingidde dda eggwanga lye UK era ajja kubeera nga ali awo ku street za King dooza yaliko Queen yafadda ajja kubeera nga munaye ali ku street za King awo ng'ayitaayitamu mpolampola kakati no kapere wanaaba amaze okubeera nga amaliriza show eyo ekinaddako kapere ajja kubeera nga akomawo mu ggwanga Uganda mulowooza nno bijja kuba bikomyawo ekibiina kya NUP omwezi oguddako ogw'omunaana ntegeeza gwa August balinayo convention oba olukuŋŋaana era nga luno lugenda kubeera nga lubeera side ezaawo mu ggwanga lya USA mu kibuga ekimanyikiddwa nga Boston abamu ku bagenyi abakulu abayitiddwa abagenda okubeera nga batuula wali n'omukulu okumpimpi munnange kapere y'omu ku bo abayitiddwa era nga ajja kubeera awo mu ggwanga erya America kumpi n'omukulu ng'omukulu wadda nga ne kapere wadda ng'omukulu wadda n'omukulu oba kapere naye wadda kino
kitegeeza ki nti munaye teweenyooma oyinza okubeera awo naye nga tomanyi bulamu bwo Katonda ngeri ki gy'ayinza kubeera nga ate abukyusamu. kakati lengera Kapere ennyonyi abantu abasinga percentage esinga n'abayimbi b'e Uganda abatalinnyanganako ku nnyonyi oba abali balinnyeko ennyonyi I think baali bakoma basinga batera kukoma mu ggwanga erya UAE oba Dubai awo tebeeyongerayoko mu nsi ziri ezimalayo. kakati munaye Kapere abasoose okubeera nga ate agenda mu ggwanga oba mu mawanga agasinza okubeera nga ate manene nnyo. So byebino ebigenda maaso side ezeeyo era nga olunaku olwaleero Kapere asobodde okubeera nga ate akyalirako omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu maka ge era balina ensonga endala ezibasobodde okubeera nga ate beegeyageyamu konzikiriza bino biragenda kubeera nga ate mbikuzanyira awo osobola okubeera nga ate olaba olukuŋŋaana lwabwe biki byebasobodde okubeera nga ate boogera. So oluvannyuma nja kubeera nga ate nkongerezaako n'obutambi obulala bungi nnyo. Tuula kalira wansi awo enamba z'essimu weeziri beera nga ate onoonya ku Sheikh Ashafu omusomi w'edduwa ajja kubeera nga ate akulombera edduwa buli kimu kibe nga tekitambula bulungi nnyo my dad sana side ene ddala Habibu airport pickup nabo we bali nnyo bajja kubeera nga te bakukima ku kisaawe n'okubeera nga te bakutuusa yonna gye wali agadde okubeera nga ate otuuka ate mu budde komono mawulire amala mangi nnyo tebubaawo. Kyembuuzamu ab'ennamawojjolo abatunda ebyokulya n'ebyokunywa mwagala okubeera mu mbeera eno oba mwagala okukyukako? Mukyagala okukyukako oba kati omukulembeze njagala enkoko buli nkoko Koko lindo omusajja amalirize. Onakwate nga tulina kyensaba kole ki kino kitole bakiyita batya okugulu kuli ku saidi ki kono twasoma okugulu kuli ku saidi ki kiyo bukola ki wano bukola ki wano linnya ku ki linnya ku ki muliro linnya ku ki lwojjako ekigere ku muliro kiki ekiddako oba ovuddeko okola ki tulina kulinnya ku ki ku muliro kukola ki kulemezaako lwolemezaako buli kimu kikola ki kati tetembasaba ab'ennamawojjolo ekyukakyuka egenda kukola ki kukyukira ddala lemezako kulemerako paka kuwulira ki paka kuwulira bubi kati ab'ennamawojjolo nange ngenda kukola ki bawagirako ngenda kukola ki bakuwulira bubi simwena nti ngenda pamalayo ngenda kulondako benkola ki bempagulako bwengulako mmwe bwengulako ono omukyala nengulako ono kuwenkoko nengula kuwa soda tegeka bampagidde mwenna abaki abawojjolo saagala obeeko n'akasajja kuki saagala obe n'akasajja kuki ngaba omukazi saagala obeere n'akakazi kuki saagala obeere n'akakazi ku mutima gw'omukyala sente ako okalaba mukajja mu battaano bange akasasula ennyumba lya kubanga wenjijja neŋŋenda mu kibaala nemanya nti kati ŋŋendeko mu kibaala ekyekolo kibaita kasiki oba nogendako mu kibaala mu mezo kiganye nti okola erinnya naye tulina kwebakira linnya tulina kwebakira mu kisago osegera Mr. President naye olwange abanga nnyingi obanga nawe ntutte bwenti nogulayo ekipayo nga yabya yamutwalo nobaako wootulabo ate omugagga bwakulaba aba n'ayita bbawuza nti mpikira akabeero yajje kyewolaba lwaki bannayuganda lwaki baddukira mu nsi ezitali zaabwe lwa mbeera yaki yamajja ku nsonga Kapere gy'obaddeko nze nja kwogera bwenti kuba Kapere okula nze nasooka okulaba ng'okyali mwana muto naye kaakati waŋŋambye emyaka ogenda mu 39 okuze olina omukyala oli siriyasi kati
obuuziza nti amama gwe obadde ombuuza nti otereeza otya obulamu kuba oli wakusanga nagamba Kapere oli bulungi kati abo batulaba ku social media balaba Bobby agenzeko ne kyaliwe Kapere Dubai biki bangi bajja kusuubira okuba nesente ate abalala n'abandi kuyambye oba oli awo mpozi nga bategedde embeerayo naate n'ekiranzi kinjagala okugamba okusooka okukyusa obulamu olina okwejja mu mbeera ey'okusabiriza obusabiriza n'omuntu akuwa akuwe nga takulabira wansi naye ng'alaba muntu ategeera so ekisooka Kapere kindi amagezi gensooka okuwa olina okwewala ebitakola neweesembereza nnyo ebikola olina okwewala ebintu ebikusa wansi neweesembereza nnyo ebikwambuza bitya Kapere omwenge ogulaba ogwo tugwagala naye n'ogwewala n'ogujja mu puroguramu yo sigambe nti guviireko ddala olw'olumu onywamu naye omwenge tolina gufuula nti kati ngenze mu bbaala ngira okufunayo ecupa ya bbiya ya mutwalo ogwo mutwalo sente nnyingi nnyo okyeteekamu bwetesi n'ogamba omwenge peza nekikola nze nyina bakyali bange nga yitagula mwenge batakwagala ne bwaba agwagala tontegedde ngamba mwenge Kapere njagala nfune bulungi so ekyo bwekivaako ekyokubiri naawe kennyini okukyusa enjogera gyoyogera twaze twogera ku nyonyi nakugamba nti Kapere olina amagezi omuntu wakuwulira ngaoyogera Kapere njagala nyo akuwulire ngaoyogera ebyamagezi sente kino naali simanyi kitegerera naawe ekibanga nesekirinya yakulira mu mbeera nenga ayagala nnyo okuyitawo nga wageto asaagasaaga naye ng'ategeera kati alayitewo nti mukama wamuyamba n'atuuka mu maaso asobola okuyamba abaana baki kati wuliriza Kapere kyolaba lwaki omusajja oyo baagize ne bamugjawo bagenza okulandulwa n'atuuka agera kubaako kyakola anyway kati Kapere zigagana amagezi genkuwa ekisooka kyokola kirungi nnyo Katonda mulungi nti olina peegi yo etera okuleeterayo kasente banjagala nga bwogambye nti osomera abantu akanamba obere ngaokasoma nzito 0706 asatu-mwemu 8606 sooka ogisome mu luzungu yonna gisome mu luzungu gisome mu luzungu gisome mu luzungu 0706 31 86 06 ndiddemu 0706 31 86 06 ereeta manyaki ndiddemu nera ereeta manyaki ereeta mbuuse Lukaana gegaga oli gino kati gisome mu Luganda kati wetuba tuli mu Uganda 0706 mukaaga firi 118 sorry wetuba tuli mu Uganda 0706 mukaaga firi 18606 era yokaana mbuuse mubuuse oba mbuuse mbuuse yokaana kati lwaki nkubuuza enamba yo Kapere nagambye wadde osoma enamba yo tolina kubanga asabiriza ompulira njagala mpulirize bulungi Kapere ate nebikwate olaba kati gwoli komediyani
oyinza okuba comedy tomukolera ku stage naye wangamba olina abantu bameka olina likes meka ku TikTok likes nina emitwalo 6 nezigwamu ate mitwalo 6 mu 3 ate abakufollowing followers nina miliyoni 5 followers likes miliyoni 5 followers emitwalo 6 mu mitwalo 3 kati olaba abo bafollowers abafollowers wali sente zo zitya zema njagala okole bukomedi bwo ng'oli serious ng'ali ku mulimu okole komedi wo naye ng'oyogera by'amagezi ebikwata ku bantu kati bw'okola bukomedi obwo n'obuteekayo naye buli kakomedi bw'oba okamaliriza mpulirizawo wano bulungi mpuliriza kapere mpulira nze mugezi wo okiwakanya sola kiwakanya kati kapere buli wokola akakomedi ko bw'oba omaliriza bwoti mukatemamu osooka n'okola akakomedi ko kyonna kyoyogedeko bw'oba omalirize nga osoma enamba eyo ompulira waliwo abantu abaagala kapere zinange olumu nkuwanikayo kafaananyi abantu najja n'agamba bobi tuwa kanamba ka kapere ntuuka ntya kapere n'ebintu ebityo kakati gw'olina chansi mbadde sitegedde kakati buli komedi woba omaliriza omukola bwoti ng'osoma enamba yo ng'obagamba abandyagadde okumpa ebirabo abandyagadde okunyambako abawagizi baffe abandyagadde okunteekamu sente ng'osoma enamba nti eno enamba yange abandyagadde okunkubira akasimu yeno enamba abandyagadde okumpita oba muri Amerika oba Londoni eno enamba olina okugibajjukiza abeera waffe bakujjukiza ne bwoba oli live ekyo bafollowers kijja bayamba okumanya nti bali connected naawe kuyamba omuntu okwagala okuyamba n'okola bizinesi kapere waliwo abantu abandyagadde okuyita nga ye alina ngeri gyakutuukako omugaga kapere abadde akyoyogerako ery'eggwanga Hello. How are you? Are you okay? My name is Komisa. I'm very important. I'm a comedian. I'm a comedian from Uganda. Oh, right. I'm a comedian from Uganda. We're from Australia. Celebrity, superstar. Okay, thank you. Yeah. This one, my president. My president from Uganda. This one, my president. Yeah. I have a man. You have a man? I have. Okay. Yeah. I just say it. Nze nkwagadde nnyo oluzungu olwo kapere kasitokwa okaza oluzungu ensonga ziba ziwendeza mwana Now speak. Nola manga speak. Mr. President, ogenda kujja bwoti. Dabe gaali, dabe mmoloka gye tulinnya. President yabuya alinnye, dabe gaali ze tulinnya. Kawerete. Bali abaana balika. Remember.
kitegeeza nti obwavu oyinza okulowooza temuli baavu naye nga mwebali definitely nenga services bazifuna exactly. Ogenda nga batunda ebyo leke mu butale food items teri agenda kuongeza kubanga asaze wayongeze waliwo department regulating ekyo tosala mmere toyongeza mmere any item gwe noba olaba ng'oyita tosala sala lugoye luli n'ogamba ku lutunde zoyagala noba lufunye ku ddiiro so buli kimu kiri in line. Yes mulimu ebiralalala but bino omuntu wansi byayagala ffe bitwagala. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.